YouTube channel yaffe Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwo njagadde mbalage ebikolo by'eddagala lino lyagala okufaanagana, njagadde mbibaawulire. Eddagala ly'ensoose nalyo eryo liyitibwa omusasa. Omusasa bwe guti bwe gufaanana lyagala okufaanagana n'eddagala lye bayita omusese oba omuseese. Kati eddagala lino njagadde ndibalage musobole okulyawula. Ogwo baguyita omusasa oba omuzaŋŋanda, kati ate eryo liyitibwa omusese. Kitegeera eryo liyitibwa omusese. Omusese bwe gutyo bwe gufaanana, gwetegereze bulungi. Abasinga mwaguyiseemu omusasa, mwaguyiseemu omuzaŋŋanda. Omuzaŋŋanda mulala n'omusese mulala. Ogwo gwe bayita omusese gw'olaba ogwo. Loozi olaba obukoola obwo, obukoola bubaako busatu. Ogwo gwe bayita omusese. Looza mugulaba engeri gye gufaananamu, mugwetegereze bulungi. Njagadde nziremu wano ngubalage musobole oggwawula. Njagadde ngubaawuliremu musobole ogutegeera. Ogwo guyitibwa omusese, bwe gutyo bwe gufaanana nga bw'ogulaba. Bwe kityo bwe kiri. Njagadde ndibalage nsuubira mulyetegereza bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. YouTube channel yaffe Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.